nalwaza omukazi wange ng'ali ku kitanda nga mu nsawo n'emitwalo 5 n'enziruka wamma nerenda saawa eyo yannyamba nampa ssente yaŋŋamba nti bw'oba ompa ennyumba olina okunteekerako naki ne kaadi ne mugamba nedda sijja kisobola naŋŋamba nti naye olw'okuba nali njagala ssente. Omusajja ono agamba nti alifa tazzeemu kwewola ssente okusinziira ku muwola nsimbi oba manerenda kye yamutuusaako. Ku saawa envannyuma yakwata pikipiki yange n'agisika n'agikuba ekawempe nanye omuwa ssente kyokka ono gwe yansindikira ssente zonna nga azimuwa. Mu lukuŋŋaana lw'abawozi b'ensimbi lwe babaddemu n'omubaka wa gavumenti mu Kampala Aisha Kabanda bano bakakasizza nti bangi ku bo tebalina bisaanyizo bituufu bikola mulimu guno. Kubanga naffe tetuli badona, naffe tuliwo kubaawo ate tetulina mirimu mirala gye tugenda okukola, ffe tusazeewo nti guno gwe mulimu gwe tusobola. Wateekwa okubeerawo enkola etunuulira engeri gye weeyisaamu mu kitundu n'engeri gy'oyisaamu abantu, tusinziire okwo tusalewo tujja kuwa layisensi ey'omwaka oguddako. Wano gavumenti weetegereza nti baleeta ekikwekweto k'owenja ekigenda okufuuza abo bonna abatalina bisaanyizo mulimu guno. Ate tugenda kubakwata aba operating nga temulina license, tugenda kubagoba e Kampala mugende mukolere awalala kubanga mwe mubba abantu baffe. Bamuwola nsimbi bano nabo bannyonnyodde okusoomoozebwa kwe basanga mu mulimu gwabwe. Waliwo abalala ne bw'omuwagunde n'ogiteeka wali ku mmeeza agamba nze saagala kusoma ndagawe nina okusayininga kubanga ye tageti ye ssente. Oluvannyuma bakkaanyiza nti basseewo akakiiko akagenda okuwandiisa abo bonna abeenyigidde mu mulimu guno. Dini Lobo wa Sava, NTV, Akawungeezi.